Ntera nnyo okwagala okwogera ku kintu omulundi gumu nenkivaako. Naye nina amawulire agatalinda genfunye nga gakwatagana ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo. Nga information eraga nti bannamawulire abali ku headquarter beebongedde okkumwamu omuliro nga bavujjirirwa omu ku bakandidate gwe mulaba olwaleero ali mu kuteekamu amaanyi amangi. Era mbu n'ebyabadde mu kkooti ebimu tebyarekodingiddwa. Ebyo bwe mbiwulidde ne mmanya nti twandibanga twafunye omulabo omunene ennyo mu ffe n'okkira omulabo ono gwe tulaba. Twandibanga ebigambo General Yoweri Kaguta Tibahabura bye yayogerako mu 2020 ebyokulabika nti afeffetta ekibiina kya National Unity Platform era n'atugamba nti nali ku ground. Twandibanga tubadde tumanyi twekutulako bampuuga Babedi Bwanika n'abalala, naye ng'ate eriyo abakiikirira bampuuga ne Babedi Bwanika abapya mu pate eno eya NUP. Amawulire genfuna, I will not draw a conclusion, naye nammwe bannayuganda njagala tutambule ffenna tugatte dot. Kaadi obukaadi oba electoral position ey'obwa Woman MP Kampala yali badde teviirako muntu kujjayo bukaawu na bukambwe bwa kitalo na kwagala kuleetera oli kufuna kabenje. Bwe tugatta byonna bye tugatta tulaba nga waliwo ebitagatta naddala bwe guba ng'omulamwa gwa kaadi ya NUP. Abakulu bekikwatako ku headquarter n'obuwombeefu obw'ekitalo nga tetulagira on behalf of every Ugandan alumirirwa political party eya NUP era ayayaanira enkyukakyuka. Mwalivuddeyo, we need your intervention. Mwetaaga okuyingira mubiri ku headquarter naddala ebyenfuna ebifuuliddwa empagi enkulu mu lutalo lw'okulwana kwani alina okufuna kaadi n'ani atalina kufuna kaadi. Tukyali ku bano ba Woman MP Kampala, naye eriyo n'abalala bangi ng'abamu balabikira ku mikutu gy'amawulire ku buli akawunti ey'ekitebe, abalala nga tebalabikirako newankubadde nga bakompitita ku electoral position yemu n'abo abalabikirako. Eno complaint empeereddwa omu ku bantu abali ku headquarter nga ngamba nti ebyenfuna byongedde okufuuka ebyenfuna, okugulirirwa ne kufuuka okugulirirwa. Leero mukyalya omukembe ogwabo abali within the party, naye mu kulya ogwo ogwabo abali within the party mwandifundikira nga muliiramu n'ogutali gwaffe abali within the party. Ne mubuuka layini bwe bibanga ebyenfuna bye mutunuulidde ne mugendako eri ewalala. I would plead wabeewo intervention eya party leadership with immediate effect. Nina akatambi ke mbadde ndaba. Bino byonna byetoololedde ku bannamawulire. Era akatambi kano bwe nkalabye nange ne mbigatta ne ŋŋamba wamma esitore eno okutandika okutrendinga bweti. Ge mawulire gano okutandika okutambula bwe gati. Kumbe eriyo abamu ku bantu abayita ku mikutu gino egy'amaanyi okulaba nti beegulira erinnya mu ngeri eyakankuweeyo kenkuwadde naawe ontunde. Bwe nkitegedde ne kyongera okugyayo ekifaananyi kiri kye nayogeddeko mu vidiyo gye nafundikidde nti tubanga omulabe yayingira ddamu ffe, ng'omulabe ayitamu abo abali wamu naffe oba abali mu ffe naye nga tebali wamu naffe. Kankaddemu kategeerekeke. Twandibanga twayingirwamu obubadi bw'omulabe kubanga omulabe ebyenfuna mwabadde ng'atera okuyita mu kunoonya akalulu ayita mu byanfuna. Mu kunoonya abagenda okumuwagira mu ngeri ey'ekimpatiira byanfuna. Mu kwagala okunaabula n'okunafuya opposition mu ggwanga byanfuna.
kati bwe tubanga ffe incoming government nga naffe waliyo abamu ku bantu abali within the party abawuguddwa ebyenfuna kutandikira ddala ne ku b'amawulire. Nalabye jjo have paid attention to detail ku byabaddewo mu kooti. Bannamawulire bajje kamera ku kyabatutte mu kooti ne badda mu kunoonya omuntu kinnoomu wawaalabikiddeko ng'ali mu kooti. Ne mmanya kati bino biva ku levo y'okwagala, biva ku levo y'okuwagira, wabula biyingiramu ebyenfuna kubanga guba mulimu. NUP headquarter yalyoke ng'era amawulire gakwatwa bulungi, buli candidate ajja ng'afuna equal opportunity, not until bwe byayingiramu ebyenfuna. Bwe babanga bannamawulire ku headquarter tebakolwako financially, then headquarter eyimukiremu nga bukyali, etandika okukola ku baana abo, kubanga olumbu ate olugendo tulya lwandiyitira mu baana abo ab'amawulire. I repeat, bino tebirina kujja mu mikutu migatta bantu, naye nkyogera kubanga bwe tutakyogereko wano online kyandiyitaawo kagenderere ng'omukadde akoga, they may not give it attention. Ab'amawulire beetaaga okuyitibwa, beetaaga okutuula, beetaaga okunnyonnyolwa, nabo babyeko bye bannyonnyola. Lwaki bye bakola bikolebwa nga bwe bikolebwa, ye era lwaki byetoolooledde ku muntu omu oba babiri. Kaneme kulandagga naawe wulira vidiyo eno tugatte ffenna dot. We are not critiquing anybody here, naye njagala tugatte ffenna dot. Bwe wabaawo ekigwana okukolebwa kikolebwe ng'embeera tennaba getting out of hand. Amaloboozi g'ogenda okuwulira awo ga chairman wa kampeni za Zaala Yulika, oba omuntu gw'osobola okuyita personal assistant we nga si mu mirimu wabula mu kampeni ze ago. Ekikolo twabaddemu ezimu kuzisembayo, order ya fulumi. Order ni order, siwo mayongo. Sa. Oba mpostinga biki endagaano yawedde. Woman MP Kampala District Zahara Vika Seshibara confirmed ateka Sanjogera oli gava ku source. Okay, amaloboozi ago nga bw'ogawulira ga mwezi gumu n'ekitundu emabega nga Zaala yakasala eddiira ennaku ezi, yakasala okuddamu okuva ku Makindi okuddamu Kampala ennaku ezi. Twalina gurupu emu kwe tuli ne tumubuuza ebibuuzo bye tumubuuza, era bino bye yali annyonnyola. N'agamba ko b'okusalawo si bo be baakukoze. Pati yakubira Zaala Yulika essimu n'emuyita bokkanye agende kuwa Woman MP Kampala. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti pati yamala dde okukola decision zaayo nga yo. Kakati ngenda kuplayingira n'eddoboozi lya Palo FM. Eddoboozi lya Palo FM eryo nga nayo lidecide dikkaatiza ekintu kye kimu kino. Mumpulirize bulungi. Naye Palo FM ebiyingiddemu etya nti yo kati ssaawa zino bali mu gyeyambisa kuguza bantu, na kutandika kuguza bantu nti bino bituufu, so that bali mu kusala ku pressure eri decision zaabwe ze bakola emyezi ebiri egiyise. Bino ebintu byashamye mu malende si bya leero. Tebakulimba, tebakulya na ssente. Vidiyo endala ngenda okuteera wano ogenda wulira Palo FM byeri mu kugamba, wuliriza. Erukaliawo. Kakati tutegedde nti wabaddewo okwogerezeganya ne kampu endala eya Honorable Shamimu Malende. Ekibiina nga kyagala kumuyiiyiza kimusindike mu palamenti ya Iyala abeera omu ku ba NUP flag bearers for Iyala race 2027 bamusindike mu palamenti ya East Africa. Netegedde nti dakyaganya agamba nti lwaki, but why baagala kati ebigambo ebyo nga bw'obiwulira
ekyamazima kiriwo ekiti batandise okutandika otuguza ekirowoozo nti Shamimu Malende baagala musindika ku kifo kya East African Parliament nga balandika otulaga nti kiri ekifo kinene nnyo era Shamimu Malende bamwesiga nnyo asobola representing obulungi eri okusinga wano ekyo kibali mu kuguza naye bino ebigambo mbigamba Shamimu Malende era mu mutaagi nga abiwulire wookolera ensobi yonna n'ogenda mu kukanya kw'ekisiru ng'okwo gwe nyino ojja kubawa ebikiddeko ettaka nze ebyo mbikugambye ate ani agenda okubibagamba abalala bakama bafa abandi byogeddeko ba MP bonna bonooza tebalaba nsobi kakiiko ttiimu ya president eri mu kukola niye bakyozoogerako ate baba mekaadi essaawa zino Palo FM kyeri mu kukola eri mu kuzibiikiriza kakiiko ka isi eri muka essaawa zino eri mu kutandika kuzimba bwongo bw'abantu abawagizi ba Shamimu Malende kambabuulire bino mubiwulirize amaloboozi ago ge mbateeredde awo si ga leero si gajjo ga mwezi gumu n'ekitundu emabega nze nagalizaavinga mu ssimu yange ng'oyo amaze obyogera kubanga omuntu bwayogera ekintu sikiteekinga for granted naye okusinziira ku ttiimu ya pulezidenti byekola byongera bwongezi kulaga nti ono bye yali ayogera byali bituufu kuba tosobola kuŋŋamba nti pate yonna ebuliddwamu abakulembeze abasobola okulaba eyo era kuba eyo era ttiimu ya pulezidenti tugitwala nti eri special ya pulezidenti tekozesebwa oba ofuna bulungi naye essaawa zino zaalayulika gyali mu kukozesa zaalayulika mu division y'ettaano zakiikirira tasobola kufunamu basojja batambula nabo mu division y'ettaano zazaakirira ampeera ttiimu y'abalenzi 10 nga yagikomandinga essaawa zino bali mu kikuzimbamu nti Shamimu Malende bwe bamuwa ate kadi ya NUP okutikira NUP mu East African Parliament ajja kuba afunye ekifo kinene nnyo bakulimba bali mu kulimba tebakugamba ekintu kyonna kyonna kikujja ku mulamwa ebyo bali mu kunoonya bwawe bekkakanyizaako pressure kuba decision bagikola emyezi 2 egiyise emabega nga bakyaŋŋanya ebifo ne bitandika banyiga kakati essaawa zino abaabikola bimaze okubatuulamu kakati batandise okuzimba obwongo bwo mpolampola nti munnange ate Shamimu Malende bwe bamuwa wali we wasinga bakulimba Shamimu Malende wa mugaso nnyo ng'atulwanirira wano ku ground ffe be basiba kuba nange ali mu kwasama wano gusookera ku makya nga bantutte ani agenda okujja ayimirire mu maaso gange Shamimu Malende ebbanga lyamaze nga mulwadde basibe bameka abaakavaayo tukompeyalinga obudde bwamaze nga mulwadde abasibe abaakavaayo n'obudde bwe yamala nga waali n'abasibe be yajjayo tutandike bakompeyalinga tebakubuzaabuza gwawagira Shamimu Malende essaawa zino bali mu kuzimbamu nti oba wa Shamimu Malende kadi ya NUP ku East Africa ajja kubeera afunye ekifo ekinene bakulimba muleme tufuula basiru tutegeera agamalobozi nagalizaavinga for purpose nali nkimanyi nti bino bigende kukapeninga kakati essaawa zino Palo FM bagisasudde batandika okuzimba obwongo bw'abantu bwe bityo bwe biri ne programu endala zonna eziwulirizibwa ez'ebyobufuzi mugenda bisangayo ne mu babuloga abaffe bennyini mugenda bisangayo ne basama basooka kulisaidinga ku sayidi entuufu essaawa zino batandise okutandika okukizimba ndaba nnommwe kyemugamba nti pate yonna nebuliddwamu abantu abakulu era abagezi abalaba nti ttiimu ya pulezidenti kyekola kikyamu naye tebasobola byogerako kuba b'amazima bagamanyi naye pate bwe beetambulizibwa mu nkwawa ekyo kikyamu bwe kaba nga akakiiko ka isi nga ke kalina demokurasiya mukaleke kasalewo kuba ekituufu mukimanyi lwaki ate mutandika oteekawo musimanya bamuwagere mu palamenti ya East Africa akimeyo ki musindikeyo oyo Zahara gwe mbamusindikayo
muleme okutubuzaabuza pati yaffe mulina okugiwa ekitiibwa netambulanga bweteekeddwa otambula pati terina tambulira ku bigendererwa by'abantu bya buntu ng'ate ebintu ebyonoona ebibiina by'ebyobufuzi byonna zibeera ssente n'abakazi kasa pati etandika okuyingiramu obwo obungodiiro obwo muba mumaze ogyonoona kakati pati yaffe muli mu kugyonoona kuba bino byowulira kasi ebyo nabirikodinga omwezi gumu n'ekitundu oguyise emabega kyokka sawa zino mulaasa okusasulira abamawulire tibu rediyo n'okutandika oteekawo embeera mbusami mu malende bagenda muwa ekifo ekinene ekisinga kino bakulimba teriyo kifo kinene kisinga ng'oteeseza abantu bo wano the meeting Parliament ya East Africa kiki yali eyisiza ne kitaasa Uganda kiki Shamimu Malende yesitulayo ennyini mu bigere bye n'alinyira abasibe mu musaayi n'agenda alabe ani omusibe ani ayetaaga okujjayo ffe mugamba tugende to protesting for our rights to protesting okutaasa eggwanga lyaffe abo be bantu be muli mutujjako abatulwanirira mulete baddiira mwe nenja basebo awo mutulimba ebyo nabirizavinga ne message nazikuba screenshot nzirina bweba muziwakanya nze nzirina nazikuba screenshot ng'azogera muyambi wazaala biyulika vidiyo eyo ngibawadde naye njagala mujjukire bino wammanga. NUP eri bigger than an individual. NUP eina electoral position nyingi, eina ebifo bingi bye twetaaga okukiikirirwako. NUP terilayinga ku kifo kimu ku kubeerawo kwayo. Ekifo ky'obwa Kampala Woman MP tekiina kubeera weapon omulabe mwayina okufunira omwaganya okunafuya revolution eno. Newankubadde nga ndaba eriyo abamu omwaganya okutuyingiramu okuginafuya. I want to make it loud and clear. We are not perfect. Tetutuukiridde mu bye twogera. Naye lwakiri Mukama yatuyamba n'atuwa katono ak'okulengerera n'okulabira ewala. Bwe kitakwatwako ne watabaawo kikolebwa ku headquarter embeera egenda getting out of hand, ebyenfuna by'overtaking a revolution. Ebyenfuna by'overpowering okuwangula kwaffe mu 2026. Bwe babanga abamu ku bantu abaliwo beetaaga okutunulwamu okubwamu torch, headquarter ekikoleko. Bwe wabaawo nga waliwo omukono omulala oguwanvu okwagala okuyingira eno, bagutemeko nga bukyali. Abo abaagala okuguleeta within the party bagwana okukolwako ng'embeera tennaba kutabuka. Njagala tujjukire butekiniki bwa Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa. Ndabanga abamu ku bantu be tuli nabo bennyini mwe bali mu kuyita kugulirira bannamawulire, kwonoona amannya g'abalala mu nkola ya propaganda, kuvumirira na kuvvoola, kunafuya, kulebula, byonna ndaba bye tuli mu kuleeta. I want to make it clear. Buli munnayuganda ali mu revolution eno tuleme kuganya oba kuwa mwaganya position yemu bweti ekifo kimu bwekiti kutwonoonera na kututtira lugendo lwaffe olwa revolution. If need be wabakubaawo bakandidate balala twalibadde tugenda naabo. Kyemanyi bino tebijja banyumira. Wabakubaawo bakandidate balala twalibadde tugenda naabo ne tutegeera ekituufu. Twalibadde tukanyuga ejjinja mu njuki ne tumanya ani mukyamu ani mutuufu ani atabangula. Kuba kino kigoinga beyond repair. Bye tukola biyambaani, bigatta kwani, era revolution tugitwala wa?
Lwaki tutunuulira ekifaananyi ekitono ne twerabira kiri ekifaananyi ekinene ekya Uganda yonna ng'enunuddwa? Yali Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu 2019 eyagamba nti bangi abagenda okujja batwegatteko. Ebigendererwa byabwe n'ebiruubirirwa byandibanga byawukana ku byaffe, naye ng'ate bagenda kutwerimbikiramu era babeere mu ffe. Mubalabiranga ku bikolwa byabwe. Ebikolwa bye bijja okureflectinga ekituufu kye bali. Kati nange nja kubagamba nga njogerera ddala ku bigambo bye yayogera nti bannayuganda ebiriwo mwe bajjaaji. Kooti y'abantu keeramule, kooti y'abantu erondewo ng'embeera tennatabuka. Umbrella campaign ekyalwaninga eri omukyala atayagadde mwogere mannya atuwaddeyo manvuuli 2 era wenjogerere 142 tukiina beddu. Atuwaddeyo manvuuli 2 mu tuntu ly'olunaku olwaleero. Kyemmanyi mama wange oyo yeewulidde newankubadde yaŋŋaanya okwogera erinnya lye. Weebale nnyo, weebalire ddala okutugattirako ettoffaali mu nteekateeka ya manvuuli. Umbrella campaign ekyali on. Bingi ebigenda otutomera. Tugenda kufuna ebitudivertinga bingi kati nga bino bye tuli mu kwekubagana within the party ebitalina kubeerawo. Buli we tuwa omulabe gap ey'okutandika otulaba nga twerumaaluma tulwanagana, ye eri aba ayongera kukuma mu muliro. Kati agenda kunoonya ani akyankalanya ne bw'aba tannaba kumulaba. Ayitemu oyo akyankalanya yennyini amugambe maati jangu. Akyankalanya gwagenda okwongeramu omudidi. Bw'anaamwongeramu omudidi ebigenda okuddira tebigenda kunyuma. Ne bano bennyini abamutembe etono akyankalanya tebagenda kumanya nti ono kati gwe bawagira yalidde oba teyalidde. Kuba omulabe wano waayagala. Njogerako kyogera amondi. I'm not proving any point ya nti oba waliwo eyalidde nedda. Naye njogerako kyogere. Tulinga nga abawo omulaba omuwaatwa okwongera otuyingiramu. Olutandika okulaba ebintu bifanaganako nga bino. Abantu ne bajjayo amaanyi mangi ge baalitadde ku mumpembe tibahabulwa ne bagateeka ku munnaabwe ate alina ne byakoledde ebirabwako. Wandibanga waliwo engeri. Buli manvuuli ya mitwalo 2 egya Uganda twegatteko mu nteekateeka eyo. Twongere okubunya enjiri y'enkyukakyuka. Twongere okujaabulula n'okulimbulula abantu ku bingi ebibadde bijja bibagambibwa abakola propaganda wa gavumenti eno n'abagitembeeta. N'abamu kubeefuula nti nno tebagikolera naye ng'ate bagitembeeta indirectly nga bagiyambako missoni yayo okugguka. Kubanga buli muntu yenna nga kyokola tekigatta ku revolution nga kitolako ntoole oba okolera gavumenti y'omumpembe indirectly. Baganda bange katuddingane ne vidiyo eno nayo nkulu tugiwulire tubeeko kye tulondamu. Abantu bangi muvuddeyo nga mulwanagana n'ono simanyi Asadamani Makebe, nga mulwanagana ne Aptop Boss n'abantu abalala abasinga abaganya okuteekako DP zaabwe. Nawankubadde akantu ako tukalabanga akatono naye kakulu mu struggle. Kakulu nnyo. Omanyi buli kintu kyonna ekinyiiza omulabe wo kikole nga anyiige. Si ke kagenda okuwanguza akalulu. Kyokka kitundu okulaga nti ffenna tukkaanya kimu era bwe tunaaba tusobola okusituka omulundi gumu. Kubanga ako katono abaana bano bakaleese eyakaleese ono omuwala oba ye Mariam Kyagulanyi. Yakaleese nga kali mu sootovu nga katono. Kuteekako awo gundi profile picture nga ya kifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okunoonyezaako akalulu. Naye kiina ekikulu kye kiraga nti abaana bapeyintinze internet okubeera nti ensi yonna ekkiririza mu nkyukakyuka. Naye nawankubadde gwakanga musana era kaakiro tabulamu. Ate n'abasiiwuufu tebabula ku mikolo.
twalabye laptop boss nga boogera ebintu ebitakwatagana mbusimanyi bayinza okutwala akawunti yange abasajja balina bu IT okwo ku mukutu yerabidde nti waliyo abaana abasibiddwa mu makomera ba edimu tebadde bakyali kugwa kundi kugwa kulinnya nyumba ate endiga nerinnya omuti abaana bamenyesa amagulu abaana bafudde bayasini kawuma family zaabo tebaliddamu kumulaba Bosco Kibalama Yoni Bosco Kibalama taliddamu kulabika kati gokabirira simanyika akawunti kange kati singa bakatwala nga totaddeeko DP ne bagamba kale kakatwale mulina bwe mukolera temwagala kubalaga nti ddala mulinaffe kati mubeera mubuzaabuza kubanga ekyo kintu kitono nnyo ne bwe kyandibadde kya mwezi gumu nze nabagamba ne bwe tubanga tulina okulaba nti twagala kukyusa ggwanga lino ne bwe tugamba nti teri kupostinga buli muntu yenna akkiriza mu nkyukakyuka ffenna tupostinge basibe ne bwe baleeta diversion ezifaanana zitya tuziveeko bano bandeeta biboozibozi bikyampanye mubaveeko tulabe abantu abali ku lwaffe nti kati guno omwezi kwogera ku basibe ne bw'osanga ekikunyumira kitya abasajja ssebo mu nsiko ba Museveni baasuulanga enjala baleka amaka gaabwe baleka ebintu bingi eby'omuwendo ne beerekereza gw'olowooza aka akatono ffe ke tasobola kukola lwaki katono nnyo keetaaga tukakole baganda bange waliwo obuntu bwe tulina okukola nga tusobola okugamba nti kakati guno omwezi tukole bwe tuti teri kuddamu ku oli ne bwaleeta nga akunami oli ne bwaleeta nga yeegattidde ku kkubo tetumunyega nga tufokasinze ku kyaffe ffekka abasajja baaleka amaka gaabwe nga bali mu struggle eno naye nze kyemmanyi kiri kimu waliwo abantu betasobola kubaako kye tugamba omuntu akugambye nze Asadamaani Makebe ebitiibwa bibiri mu mannya abyetutte kisooka ye Sadamaani mukubi wa Sada 2 ye Makebi alekaana buleekaanyi abo nabo we bali kati oyo oba okyamugamba ki kubanga erinnya liraga kikulu oli akugambye nti nze uptop boss nti onule being up to top but is a boss n'abo abali waggulu we ye boss abali waggulu we ye boss ye boss w'aba boss kati oyo omuntu aba naye yeegulumiza owulidde tafa ku njala y'abalala tafa ku bali makomera yeefaako yekka bwakwata obukazi bwe bwabuteeka ku mikutu tamanyi nti ekiri eno muliro kati oyo naye tasobola kuwuliriza naye ffe tekitumala amaanyi tujja kgenda n'abantu abali cool abali warm abali hot kubanga omuntu yenna oba olina okuba nga oli balance towewanika nnyo waggulu kubeera waggulu wokka olumukakkanako nze erinnya ndifaako kikulu nnyo nze era bwenna olunaku lwe nawulira Bobi Wine ng'erinnya lye Bob liva mu linnya Robert ekitegeeza shine forever always shine Robert kitegeeza always shine wine atakimanyi kyeki gwe muyenge omuyenge ogukoleddwa mu bibala ebyenjawulo mujja mu kigambo omwenge kiva mu kigambo omuyenge nti juice oba omubisi ogusogoddwa mu bibala ebyenjawulo gukula buli lunaku n'olwekyo ndowooza kyova olaba nti ne mu bulamu bwazze akula buli step agikoleddemu ebyo bye tulina okukolerako ebyo step bw'osanga omuntu nga adduka mu mabaala adduka mu ndongo mu myaka 18 paka ku 25 kyo tomunenya those are the years egyo gy'emyaka gy'ebyo owulidde
akuba bidongo gy'emyaka era bw'otobikola bojja bijja kudda ng'okuze ate oyagala obyegomba. Omwana abuuka ebikomera mu egyo emyaka. However ng'omuzadde olina kusigala ng'otaayiza naye ng'egyo emyaka obisuubira teri atajja bikola. Kitegedde? So ajja akula nti ajja asuula alinga kitooke ekyo ekisanja ne kivaako n'ekyayi tekiddako n'agenda ku kirala paka lwavaako ekibala ekirungi ye wayini. Ajja wayini akula gy'akoma okukula n'okuwooma ago ge mannya okategedde ako ago ge mannya amalungi naye gali agammwe ga Makebe Aputop simanyi boss ebyo tebirina makulu. Ffe twagala amannya agalina amakulu. Owulidde mbu bebe cool. Kati otegedde oli bebi kitegeeza togenda kukula bulamu bwo bwonna. Owulidde ebyo ojja kubeera childish myaka 5 ng'okyayambala bidamage because gwe wennyini weeyita bebi Eva ng'otuma omwana wo junior ng'otuma omwana wo junior hadi omwana bw'anaakola Eva ebya junior ogenda munenyaaki ng'otuma omwana wo muzeeyi. Omwana ajja kubeera buli budde akola bya kizeeyi kamiliyoni. Kati bw'aneekyusakyusa tolina ky'omunenya because chameleon always change its color. Owulidde byakwekyusa buli budde tomusuubirako kukola kya mazima kyakugambye leero enkyakikyusa. So amannya kikulu. Kati nze bwe nawulidde nti ye Asadamani Makebe ne ngamba atuleekaanira buleekaanyiza abogganya Makebe tumuleke. So baganda bange I sign out naye mbagamba tusigale ku mulamwa tusigale ku nsonga struggle people power our power. Video eyo njibawadde yandibanga eyogedde ku kifaananyi oba profile picture naye nina image endala mwenjitwalira kyenva njibawadde mu ntandikwa. Kyenjagadde mu bubaka bw'omwami oyo kibadde nti ketulabanga akatono bwe katulema okukola ekinene kye tunaakola. Tugenda mu 2026 we need to be more united. Tugwana okubeera obumu nokkira bwe tubadde oba mbaddiremu. Tugwana okubeera obumu nokkira bwe tubadde. Tugwana okubeera ku peegi y'emu mu buli kintu kyonna kye tukola ekigatta ettoffaali ku lutabaalo. Kano akalabika ng'akatono bwe katulema ekinene kiri kye tunaakola we twetaagira okubeera obumu ennyo nga tetunnaba kwenenya buli omu kutunuulira munne buli omu kulangira munne. Njagala tumeditatinge ku bigambo ebyo. Bwe kabanga akasanke katulemye okumaanya okukamala ebyoya eŋŋaŋa gye tunaamaanya ebigambo ebyo nno njagala tubireflectingeko nga bannayuganda. Tubireflectingeko nga tukuba pulaani ku ki ekiddako mu 2026 kuba ndabanga omulaba ayongedde okuyingira mu ffe. Tunywere kubanga enywera yeerima bingi ebikyaliwo bingi ebikyajja bingi ebikyakolebwa. Okwerumaaluma bubadi bwa dictator. Okulwanagana n'okukuubagana bukodyo bwa nnakyemalira. Lwaki obukodyo obwo bureflectingira mu ffe bannankyukakyuka? Tukikomye embagirawo. Tukikomye kubanga kimuwa omwaganya ne bwana batannaba tuyingiramu okutuyingiramu. Atondewo ettundutundu mu ffe eritabaddeemu. Tutambudde ne Sheikh Ashraf kanneme kwogera bingi. Munonyeko ku namba ewe eri awo gwe naye embeera muyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Amawulire amalungi gali nti bino byonna we biweereddewo omwagala w'abangi Kyagulanyi tabadde mu ggwanga. Olunaku lwaleero pulezidenti akomyewo mu ggwanga era ku kitebe kya National Unity Platform waali newe nkoledde vidiyo eno waali.
Let me hope ebintu nga bino binaamugwa matu era ne bigonjoolwa. Kubanga byongera okunafuya tebigattako. Bitoolako ku kingi kye tubuildingidde emyaka. Bannayuganda